Juma Sega wa Tamale y'omu ku abo abalumiza ekitongole ky'eby'ettaka kino ekya Kampala District Land Board okubanga kyamutwalako ettaka erala erya kitaawe omugezi Haji Tamale mu ngeri y'olukujjukujju. Saafiibwako tugenza okulaba mu biseera bya Ssekukkulu ekizimbe kimeruse tetumanyi nannyini kyo buli gw'ogamba yeegaana ti si kyange. Wabula Ministry evunaanyizibwa ku by'ettaka mu ggwanga eya Land Housing and Urban Development okumalawo endooliito eziringa zino yasalawo okutalaga ofiisi zayo ez'enjawulo mu bitundu by'eggwanga. Olwaleero abakulu okuva Ministry eno nga bakulembeddwa Minisita omubeezi w'ebyamayumba Chris Balyomonsi basisinkanya abakulembeze okwetooloola Kampala. Akulira eby'ekikugu mu KCCA Andrew Kitaka ategeeza nga bali omweraliikirivu olw'ebyapa by'ekitongole ki KCCA ebiwerera ddala emitwalo 2 ebitayingizibwanga mu nkola nnungamu ya Ministry y'eby'ettaka. Kitaka asuubira kino kiwa bannakigwanyiza enkizo okweddiza ebyapa bino era ng'asaba kigonjoolwe. So prosesi y'okubiteeka mu kompyuta yatandika era waliwo ebimu ebyayingira naye gino emitwalo 2 gibadde tekinnayingira. Meya w'e Nakalona Dibalimu anenyeza ab'ekitongole kikola ku by'ettaka mu Kampala nga balumiriza nti enguzi etuuse n'okubagabisa ebyapa mu ntobazi. Kale kya nnaku nnyo nti ate ebitongole byaffe ebya gavumenti bye bigaba titles ezitandibadde zigabibwa naye nga bakobaanye baagala kulya ssente ye corruption wetandikirawo. Mu kwanukula Minisita Chris Balyomonsi agumizza Meya Balimu bw'agambye nti yenna n'akwatibwa nga yeezibika ekyoja mu miro wakukangavvula. Tubagambye nti nga gavumenti tujja kubakwatisa omukono ogw'ekyuma n'abantu tubasaba nti tokkiriza abakozi baffe okubaweereza ssente teziri mu mateeka tezirina risiiti. Naawe kiba kitegeeza nti oli mu nguzi naawe oba okola ensobi. Minisita era akkiriza nti wabaddewo obuvuyo mu kitongole ky'eby'ettaka omulina okugaba ekyapa ekisukka mu kimu ku ttaka lyerimu saako entobazi kyokka nga kati wateereddwawo enkola n'ekigonjoola. Naye kati sisitemu gye tutandise eya computerization kati ebyapa byonna kati amataka gonna tugenda kugateeka mu sisitemu. Tekiza kusoboka kati balandi officers baffe okuweereza ekyapa ate ng'ekyapa weekiri kubanga sisitemu ejja kuba ekugamba nti ettaka lino puloti eno erina ekyapa ate ekyapa kituufu. Amyuka Lord Mayor wa Kampala Sarah Kanyike musanyufu ku kya gavumenti okugulawo ofiisi ezikola ku by'ettaka mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Because it makes service delivery closer to the population in a bid to make easy accessible and affordable to the local population. Gavumenti ezzeemu okukinoganya nga bw'etagenda kuzibira muntu oba abantu bonna abasalawo okwesenza mu ntobazi n'ebibira. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.